bamutimbye singa kikuyisiza bubi kati obadde tugamba byakimba jasi mwina okumanya mwibi gwe tugiddemu ali adda kukiyazaako ki kati bwatuuka ewuwe nga gamba nti atuuse nga tuzaako temuliwo liwa wano mugenda wa komedi wagwere batusangamu yadde omuntu baddawa baba bagamba komedi waggwa nga mugenda eka kati munyweragala twala okusa kuno bategeeza bikomedi bw'aba aweddemu eno ebbaala esigala nzigule biya musigala munywa kino ekisala mwaleeta nnyo baba temusobola kiwanika kuko ono oba omutya oyo kyotya omuntu eyajja edda ekisala yekiwanika mu next time better nange nofa kuggwe kuba ekyo kikubye kuggwe kati bw'ate onyiize lya ddala kwesabajoteka muzadde wange bro wamukiwanika wamu tekikola kiba kikola omanyi kirimanyi omuntu okutwala obuddo setinga kati bakisetingidda akikyo kiyimirira naawe bakinyola nekyambuka mufunya sente nebagale maze nga mutukwata okusereza yugi extra mututeekayo temutuwa sente yugi extra waliwo akeyogerakaawo era kati ngenda kujanga wano nga nkolera gwe yugi extra aliwa uno yevuddemu buli omu mutwa zino zeza youtube nga mufuna kiralu youtube ngefuna kiralu kamawe bitano zino banga limaze ng'okwata ebintu byaffe otwadde vidiyo emu bangateka vidiyo ngaabi ate era addeyo n'atuvumya zenge teranegeya ne mukyekingako kyaga ekiteekayo vidiyo yaffe ekigamba bano bakyukamba ne sale toleeta amooti bavuma wona wali okoze nani bwakwebyo ebintu byokusetinga mumwagala views ekuvumya namwe abalala abali wano mukolenga ye kyatoza mwe tezikola kyatuvumya abantu bakuvuma sana abantu bakuvuma analikokoyo vidiyo ogambaki Chima yangu Jamilu akumpeyo yangu Jamilu sinakya kwata Jamilu eliamule katali bala aliwo Jamilu Chima masoku ya amatala Jamilu sinakya Jamilu yange wali pikisi genda kusendi nawe ye si Jamilu twaki tutambula ne sampo y'enkoko yiwatutula amabuloga kati bizinesi wanyimanyiza amabuloga maswala nkwaliwa nawulire bogera maswala yeye Jamilu akwese tambulako n'enkoko tambula n'enkoko abantu balabe ebintu kyusa atambula n'ambizi atambula n'embizi kyusi inansana bwongamba ntya Jamilu ajja kwekuba ekikoloza nyiramu Jamilu ebizintu tulina nawulidde nange nkuwaddeyo Jamilu bizinesi n'akola kwata wacho kuziringiza kwe Jamilu eno sina nkoko bino birungo abatatunda nkoko ng'atunda birungo Jamilu najja eno ngambe birungo ne chapati mutwalo ninakyaliwo ngewandegeya yepita birungo nagambanga kangenerye ku nkoko kumba atunda birungo byokka so Jamilu ekintu kyokoze Jamilu nawe olese buzibu ezo zirimeka teeka wansi kanana yongerako n'ezo wano mutwalo yongerako n'ebipi mukyalo bitaano nga kyaka Jamilu bannange tweyanziza taata ani oyo tugeragenda nawe oyo Sazamu Azamu aline Stuart wemba twabalanzi ku posta nga kati muzekola muli mu VIP posta temuliko lwaki mujja mu bbaala omukolera mugende temwakoze leero temulinayo so kati mugenda abeerawo mutya kati kyabagamba nti muze kubba jjoko mugenda survivinga mutya mu nsi eno ng'olumu temukola okimanyi Stuart yalya bina beibe bina beibe yange oli omukazi legendi omukulumu si mukulumu mukulu kazi oyinza otabuka omutwe nyingira ne capital
Musita tujja bibala bera nabyo. Bera nabyo kibalansinga erumu. Azamu bado gamba ki? Bajja kusenda abantu. Mpera wano. Tweyanzisa nnyo taata tojjanga okwo. Aza okuva twa t-shirt ya wandoza ngulangule. Yajja ewona agenda t-shirt yo. Yajja sula. Tajivaamu. Yagula akati teddugala. Adala jikubako erinnya. Aza mu kiloseti. Gatta wamu tetuyingidde omutwalo. Tuli mu kanaana wano. Naye bannanga abantu batwagala. Tetulina kyetwakoze omusimbi guyiika ng'amazzi. Tekiganda Jamiru kugamba yitayo okuwa enkoko naye nga gyogenda okugenda n'okudda ejja okima nkoko yakana bisakuyise uyo oyo tweyanza obi wange twasomera na bisunsa watugana okwasamira munaa esentezaamu kwakkuliza twasomera na bisunsa nabisusa girls siri abawala anti eryakula mu kantini ngateggwe nze taata wange yeri asomesa tetuba ba obi aba obiwo 100%. Genda mulawe genda akulaba erumu nzigamuwabi abantu batwagala bro netwekuumira eka bro tandiiko genda ate eryamambi nti nayajje enda mpite bwe bankubira mu byayipi kamere nazo zino ezaawamu era ekabadde kyenyi so kati mulinze eki mutukole ebisesa bwe museka fe abatundaki anaye temuli bize ne abana Uganda mulimba kati sigamba babuuza amazze kukolaki esinga nagenze mutwaliza abo batusese temunyiiga mangu bannaye nze kannaze wano ng'abantu bajja kuseenya oyi nayo efuuse ekizibu gidize buloga olowooza erinnya buloga lyavaawa lyava mu bulogo atakoyiyo bro tapu yeeriweeri eyo edomola bibiri njuzaawo muli tapu munyu njuzaawo ezirimu tapu munyu ewaffe tapu eri munyu oli sirias alaika enju yenyogoga era kwe kyawunya ogamba abafamire ogundi eno mu winta eribweru waliwo ebivubuka ennaku zino ebigambo ebyogera ebyekisiru bitya nabaddeyo kasaawe gyensawo okira ku lwokusatu ku kooti tali bulungi girekeyo saddakidde ekifo zegalabako omusirikale mayeyasatu ngagamba ebiri ebigudde mu busubi tebawansente oba ng'alese n'asaawa agendagenda webali akulimba yaleeta asaawa omusirikale mayinja asatu ebibi bye byagwa mu busubi n'apakisa asaawawo omuddo yabiraba musajja wattu musajja ate omukazi wattu nabawate babirabye abaana banazironda obeno teri balonda olina ekigambo kyeyogedda kutapu eri munju bannange omuntu ng'oli mwavu waliwo ebintu ebibeera bikulondoola bitya ate abavubuka abalina makasente bamanyiira batya nabaddeyo kasaawa ensamba omupiira nezi esimu yange Tekino Spark netwekuba ekifaananyi ne boola munnange nanga simu kyeyo koze Tekino Spark kati gwe toyina nakuddaka okyalina okukola ennyo bw'oba wano genda bugenzi ku mulimu omuntu abeera essimu olina kuba na simu kino olina nga tokyakola kiro yagambye simu ki yagambye simu ki ye yalabye yange ngaekifaananyi kikivayo bulungi nagagwe ate olina okukola tayimuzi tu ebyana bimanyira nange naseba wano ogenda bugenzi ku mulimu koze mbadde yakwebaka webakakimu olinayo essimu nange naliko ewantu oba esimu zaffe kibukuma mangu nnyo kati twalikodinga obuvidiyo ngo bubi nebukuma esimu nebukuma kyebe kyane kingamba kati awo tali kumudala gwa capati bwesiika amagi esimu bwebukuma esimu yange yabukuma nange Tekino netugenda kola tuva omwene embeera tugiruddemuko tufuneyo omuntu
kilo zaffe ato naye ngenda mwe mukopa owaina iPhone owayo gyolina noyongerayo akasente emukopa naye eyane gwera mukamu abiri ngenda okimala ng'osasudde kamu abiri bagamba olunaku olugwako ezikira kuba akafaananyi bakutaayido bakutwala bwe batojjayo okugenda ezikira tosasulira mu budde ate omanyi wasasula wiikiyo oba imanyi abantu ng'essimu gyolina wagijjamu emukopa oba twagisasudde ezikira wekubira engalo bangi basirise wano ne tivi zebalina zemukopa basirise mulina motoka zemukopa wano katonda muganda wange mumanyi kalimba aliwa nsubuga yosefu nsubuga yoyo producer CBS FM kalimba era yakubira engalo yagijjamu emukopa naye kati bakyemukopa tefulebe ku bakazi bemukopa nga bwe bamuguwa osasulayo ennaku bwezibona nafa oba kuzikira kuba eba ng'efudde nakimanyi sane wano kusasula okimanyi wano waliwo abantu nga twagenda okutuuka mu mwaka omwezi ogwa January nga guno omwaka gutandika ng'alina laavu gyali mutagambwako lwakitalo nnyo nga bw'aluubambala ebifaanagana ono ye King Queen mutasokwetuma amanya tebasinsubuga tebakyatambula ng'omwali wano omwali wali batambula awo bati kubanga ekigambo ekiri ku t-shirt yoli kigweyo kuyo black and white obukyagedde bannange tugenda tuka mu mwezi gwa leero nga bayawukana dda bayombera ku status yasimba tukembwe eyo ate abakazi basinga okunyiiga n'abasajja kati ng'erinamba y'omukazi akyagira ekisi ebeeramo ekisi nalaba status ababo tebaziraba nalaba mukati ekiba BMC ababo tebaziraba baani ba x baliwo tolina oba olina current nze muntu atalina x yakisikwana waliwo eyeesozezaawo waliwo nagambye yiyi oleka famire yo mu kifo n'ogirabira gwe njagala kubagamba ebigambo bino wammanga enkomerero osegedde ojja kufuna omulala avu we bayagaana